Leero kantandike nga nnyanjula amannya ndabe bwe kinaabeera nti nze Emmanuel Moses Ssenyonga. Ekindeese leero nsonga za Bwakabaka bwa Buganda ne Kabaka ali ku Namulondo. Ebibuuzo obumulumulu okwemulugunya okwerumaluma okuli ku nsonga za Kabaka wa Buganda. Alalalalala. Ozanyiranga ku kirala n'otazanyira ku nsonga za Bwakabaka. Bino ebintu biri serious just lwakuba nti nze njogera yange bwetyo, ebintu byange mbyogera bwentyo baffe gye twakulira tewabanga kusaaga. Owulira nsese tolowooza nti no nsanyuse, just wabeerawo ebintu ebikwewuunyisa n'otuuka n'oseka busesi onfuna. Kale bw'oba otunuulidde ensonga nga bwe ziri, today I'm gonna use investigative eye oba detective eye nga nkoze image interpretation. Jukira nze njagala okugamba abantu ab'omulembe guno, abavubuka oba abantu abatamanyi byadda, endowooza y'omuntu wedda si endowooza y'omuntu owakati. Naye bw'obanga oli wakati n'onoonyereza ku bintu ebyedda, ojja kusoma omanye nti kino kiri kiti, kiba bwe kiti, kirina kuba bwe kiti. Ensonga, most of the times ensonga lwaki bagamba nti Abaganda bankwe, sigamba nti bankwe, just bakussa akasiiso. Onfuna bulungi, gwe ne weefuula omugezi naye nga bo bamanyi ekituufu. Kati gwe bw'okizuula oluvannyuma nti ekituufu bakitegedde ng'ate tebasobodde kuŋŋamba, kati gwe kyoyita olukwe okategedde akantu ako. Oba nkakuddiremu naye sigenda kaddamu nti bw'olaba eddaffe bwe twabeeranga ewaka n'obanga waliwo omukozi gwe baleese ewaka, funa bulungi, naye nga maama we yaggaana ebintu by'okuyombera emmere nga bakuteredde ku sowaani, nga bakugaana ebintu by'okuyombera emmere guba mululu, walina okuba okulaga obutali bumativu bwo ng'okozesa facial expression oba physical presentation. Either bw'oba olya emmere n'ojja n'osemberera maama wo so that amaaso agakuba mu ssowaani yo, n'alyoka agamba omukozi ono ng'omuwadde emmere entono, okategedde akantu ako. Sinakindi atunula bw'ati n'atambuza amaaso, n'alaba amaaso go nga gapimisa mizaani, n'olaba nti emmere yandiba temala. Atunula facial expression n'agamba nga gundi si musanyufu. Watunula ku plate n'alaba nga omuwadde emmere ya kito, ng'akola ki? Nga gamba nti omwana oyo mwongere emmere ye, lwaki omusedde? Naye omwana bw'avayo n'agamba nze bamupadde emmere entono. Ekituufu ne bweba ntono bayinza omukuba oluyi n'asammuka n'abweri. Kale kyembadde ngezaako okunnyonnyola nti wano mu Buganda waliwo Oluganda olwogere, wawo n'Oluganda olw'ebikolwa. Oluganda olw'ebikolwa lweru nga muzadde we wamunyizanga mu bantu nga tasobola kukaayuukira, n'akukuba eriiso n'omanya ategeeza kino, oba n'ayogera statement n'omanya ategeeza kino, oba wagenza okuzannya ne bakyaliibo bakwano bo ne babakuba emigo gy'akatale eri gye batabazaala, eyabakubye najja wano n'ayagala okuteekawo embeera. Kati nga ky'olina okukola kumwesooka n'omwebuuzisaawo akutenda empisa kiri kye yakoze oba kye mwakoze, afune emmizi
kuba bwana akyogera nga tomwesoose n'olaga empisa n'afuna ekisango omuzadde ayinza okuloopayo ate ne bakwongera. Kale laba ebintu ng'ebyo. Paati wano ekome wano zijja ne paati tutugenda kunnyonnyola photographical interpretation ya Kabaka wa Buganda ne ambassador wa Uganda e Namibia. Eyategeera bye twetaaga Ssenyonga, gwe mulonzi, gwe muloodi, akabonero gwe, akabonero ndowooza, akabonero buwanguzi era ekikopo kye kyaffe. Ekibuga okugenda ku feeza empya kiba kyetaaga eyo feeza empya ku bwa Lord Mayor. Londa Ssenyonga Moses, Ssenyonga Moses.